Olunaku olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi olumanyiddwa nga International Labour Day nga wano mu ggwanga Uganda emikolo emikulu giyindidde mu kibuga Fort Portal era nga Pulezidenti wa kuno Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu. Wakati mu kujaguza olunaku luno wano mu ggwanga Uganda waliwo abantu ab'enkizo abasiimibwa olw'ebyo bye baba bagasse ku ggwanga lino era nga bano baweebwa emidaali egy'enjawulo. Kyokka bwe twogeddeko n'abamu ku babaka ba Paalamenti ya kuno ku ngeri y'olunaku luno gye lulina okujaguzibwamu, bangi balukubyemu ebituli ng'omubaka wa Nakaseke ey'Amaserengeta Honorable Lutamaguzi Ssemagula ategeezza nti tulina nsonga lwaki tujaguza olunaku luno kubanga abakozi embeera mwe bakolera mbi nnyo nga n'abamu ku bannayuganda tebalina mirimu ate ng'abalala ensimbi bafuna ntono nnyo bw'ogeraageranya n'emirimu gye bakola ng'ate oluusi zijja na kikeerezi. Luno olunaku lwa leba ssente ensuubira zaali badde tezoonoonebwa kubanga ekonomi eri bubi, abantu bali bubi, ezo ssente zigenda okucelebratinga Labour Day, baminisita banywa amafuta, abakungu bagulira ebicepere ebindaazi, babawaalawo ensi ezo zaali badde zitukoleramu ekkuba erimu mu Kampala. N'abali mu working service oba abali mu kukola nabo balinga abali ku bulungi bwansi, omuntu n'amala emyezi 3 tebamusasulanga. Omubaka Lutamaguzi agamba nti minisita w'abakozi wamu ne Pulezidenti Museveni bandibadde boogera ku biruma abakozi n'okukendeeza ku muwendo gw'Abannayuganda abeeyunira amawanga g'ebweru okukuba ebyeyo. Minisita omu bw'ati yalibadde avaayo gwe balonda owa Labour mu ofiisi ye we yalibadde akuliza olunaku olwo, minisita wa Labour mu ofiisi ye oba ekyo Pulezidenti n'ayita baminisitaazi be aba Labour mu State House ne bali ekijjula abantu nga 5 ne boogera ku be boogera buli omu n'addeeka. Naye kakati ogenda kulaba abantu bakwata amapajero n'engalabi zaabwe mbu tugenda kujaganya lwana kimanyi n'ateera embunda byojja okulaba eyo nga biri ku Labour Day. Ate yo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima agamba nti olunaku luno terwandijaguziddwa kubanga bwe twogerera Uganda eri mu nvuba ebbira ng'abakozi abasinga bagenda bweru wa ggwanga okulaba nga bafuna kasente akawerako nga n'olwekyo ensimbi ze basaasaanyiza mu mikolo nga gino zandikozeemu ebintu ebirala. Kino kyo nze ndowooza mu kululo lwokka twandivudde ne mu bijaguzo twanditandise okufumintiriza nti buli kasente ke twapulaninga kakukuza nnaku ezo zonna endala ne tukateeka wamu ne tukagamba nti eno fandi yakubanga eyambako kutandika mirimu gy'abo bonna abaana abasomye n'okwongera okuyambako abo abavubuka nga tuzijjemu ezo ennaku ze tulina okukuza kubanga Uganda etuuse mu kiseera nga tekyetaaga kubaako kyekuza. Ate ye omubaka akiikirira abantu b'e Bubuulo nga ye Honorable John Musira agamba nti olunaku luno tusaanidde okulujaguza kubanga lwa byafaayo wabula ng'ono akubirizza nnyo abavubuka okufuba ennyo okukola baleme kufuuka bapakasi b'abalala. Sisitimu yaffe ey'okusoma yonna esomesa bapakasi okugenda okukolera abantu abalala. Neka mu maka gaffe abaana tubasomesa nti nno genda osoma olifuna omulimu omulungi nnyo, si nti nno olyekolera omulimu omulungi. Naye wano e Uganda baana bange, Uganda wooteeke empeke y'akasooli mu ttaka neekula n'ogirya nga tewali kyotteeseemu. Ffe be bagagga okusinga. Temutwala nti nno abano bakaddiye ebaali no kambabuulire bw'oba tomanyi nti nno gundi obuvubuka bwo ye kabito yo ojja kufa mwavu. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku Lwakes TV agaleero.